Sebunya, ekifaananyi kyo tukyetaaga tetugenda wala. Let's maintain this year. The return of Honorable Shamim Marende, the woman MP for Kampala district, after spending some good months in Aga Khan Hospital in Kenya, after spending some good time. Sebunya! Spending some good time. After spending some good time in Kenya, Honorable Shamim Marende is finally back. She is finally back. She is finally back after spending some after spending some good months in Ndemusanyufu nnyo okuba nti olunaku olwaleero nkomyewo ku butaka nga ndi mulamu. Neebaza Mukama Katonda olw'okunzirisa obulamu. Bangi bakwano baffe batuvuddeko abalwala mu ngeri nga gye ndwadde ne batasobola kubanga bakomawo. Okugeza nina kanso wa Mary Anthony nawuzanga naye nnyo emisango egyo egya pro bono, naye bambi Mukama teyamusobozesa kukomawo kuva bweru nga mulamu. Tulina Honorable Ssegirinya Muhammad naye bw'atyo bwe yalugenda, n'abantu baffe abalala bangi abagenze bwe bati.
nolwekyo nina omukisa gw'amaanyi kubanga nze Mukama Katonda ampadde omukisa ogw'okukomawo mpeereza abantu bange. Tumwebaza nnyo Mukama era tusaba emyoyo gy'abagenzi gyonna abeere ng'agiwummuza mirembe. Ate mu kiseera kye kimu tulina bakomrades baffe bangi abaafuluma nga bwe nnafuluma naye nga nakati essaawa eno tebannasobola kufuna busobozi bukomawo mu Uganda wano. Bakomrades baffe nga journalist omu Ashraf Kasirye mwenna mumanyi nti yakubibwa omutwe ne gwabika naye nakati essaawa eno akyagezaako okutetenkanyizibwa okujjanjabibwa takomangawo. Tulina Sadan Magic producer president waffe naye ali bunaayira baamumenya baamubetentula amannyo gonna ne bagajjamu ne bamuteekako damage y'amaanyi naye paka kati akyajjanjabibwa n'abalala bangi. So bwe mba nga nze Shamimu Malende Mukama ampadde omukisa naye mba nga nze ngenze n'ezijanjabibwa naye nkomawo nga ndi mulamu. Mukama njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda naddala bannakampala bange beebazaamu ak'ensusso. Mwebale kunsabira, mwebale kunnambula, mwebale kubeera nga buli ddakiika mugamba nti Mukama Katonda suusa Shamimu Malende. N'ekirala njagala okwebaza ennyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne maama Babi Itungo bwe baalabanga obulamu buggwerera bajja ne bantuuza ne baŋŋamba nga tulaba obulamu bugenda. Tubadde tusaba tukole kyonna ekisoboka ofulume ebweru w'eggwanga obeere ng'ojjanjabibwa era ne bakola buli kisoboka okulaba nga nfuluma. Era bwe nnafuluma ogenda mu Aga Khan Hospital entakera babadde bankubira ku masimu maama ne president okugezaako okulaba bwendi. Era njagala okwebaza nnyo president nga nsinziira wano ebigambo bye bya counseling. President yankubidde nga amasimu n'abeera nga nkansolinga ngamba Shamimu ojja kuba bulungi tukyakwetaaga ensi ekyakwetaaga. Mukama tayinza kutwala kati tusaba Mukama Katonda abeere ng'akusuusa. Ate nga ne maama naye bw'ati oba olyawo ekiro nga maama Babi naye akola ki akubako. N'olwekyo njagala obeebazaamu ak'ensusso. Ate mu kkoweero lennyini siyinza buteebaza bannange ffenna bwe tuli mu Family National Unity Platform. Mwebale nnyo baganda bange, mwebale nnyo bakwano bange, mwebale kumbeererawo, mwebale kunsabira, mwebale kunnambula. Mukama Katonda nsaba abeere nga yabaddizaawo. Njagala kukozesa mukisa guno okubeera nga neebaza abantu mwenna mu biti byammwe abaasituka ne mugenda ne munziikirako omukadde taata kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti nafiirwa omukadde taata nga ndi mu ddwaliro ne sobola na kumuziikako. N'olwekyo mbeebaza nnyo mwenna bannayuganda okubeera nti mwasobola okubeera nga munziikirako taata Alhaji Jamal Ahmed Sebuta Malende. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate okusingira ddala delegation ate neekulemberwamu President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'abeerayo ddala kuziika n'obukulembeze bwa NUP bonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda bannakampala mwenna ne Family ya National Unity Platform okubeerawo. Njagala okwebaza Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna Sheikh Lunanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka. Mubadde munsindikira essala ate ne mu kuziika. Supreme Mufti wakiika bulungi ku ttiimu y'Ekibuli. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Nsaba Allah abeere ng'abawa empeera esinga obulungi. Mu nsonga eyo era eya taata njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katikkiro w'ekika ky'Emmamba wamu ne ttiimu yonna nga bwe mwajja era ne mubeerawo okubeera nga muziika taata n'okumusiibula. Bannange buli alina kye yakola ku kujjanjaba taata ku kusiika taata tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala. Nsembyayo bakulembeze bannange mu kibiina kya National Unity Platform ba foot soldiers bakwano baffe bannange buli omu kye wakola mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwampeesa ekitiibwa ne mugamba nti taata wakirekere Shamimu nga bwali muki mu bunafu. Mwebale kubeera family ennungi. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba
tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso n'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne attire eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddiza mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olw'abo abantu bonna abasibe abali mu makomera dde bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka tebawozesebwa mu biseera babasuza bubi nnyo bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera so tufiiriddwa obulamu bungi kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo n'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nsinze era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutimiridde wamu nabo buli asobola salako enviiri zo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu ekyokubiri tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe bwebitayirira waliwo ne activities endala zetugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe y'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo naye essaawa eno nsaba munzikirize nkoowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera obanga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri programs endala tujja kuba tugibategeeza kunga Malende kunga kunga Malende kunga brief in English just sit on the main points. I would like to thank the Almighty God for giving me. We have lost many comrades, like Comrade Wameli Anthony, Honorable Sajirinya Mohammed, and many others. We have also had many of our comrades who are still overseas that are receiving treatment and have not yet made it back to Uganda. A case in point is Sudden Magic and our comrade Ashraf Kasirye and so many others. So I thank the Almighty God that He has given me another opportunity to live. Secondly, I would also like to thank my fellow Ugandans and the people of Kampala and my NUP family for always constantly praying for my recovery and checking on me. May God reward you all abundantly. I would also like to thank everyone that stand up for the burial ceremony of my late father, Jamal Ahmed Seuta Malende. And that delegation was led by none other than His Excellency, the President, Robert Chagulanyi Ssentamu, the Katikkiro of Mamba clan, and the Supreme Mufti from leading the Chibuli team. I thank you all, including my Nuk family, for turning up, and my people of Kampala and Uganda at large. Thank you so much for attending that burial. Now, I return today in Uganda with a peaceful protest in favor of our political prisoners. I decided to cut off my hair, as you see it, and also get clad in this prison-like attire to show solidarity with those prisoners. We want to tell them that we are with you and we
we are standing with you, and we despise any kind of persecution that is being put against you. I call upon all Ugandans who are of good conscience to follow suit. You can cut off your hair, you can dress in a prison-like attire, you can do anything to show solidarity with those people in prison. In the meantime, we shall be resuming our prison visits to ensure that we bail out most of our comrades free of charge, as we have always been doing. Other programs regarding the prisoners, other activities, and also regarding the programs for Kampala and other Ugandans that are oppressed, we shall be communicating to media in a few days' time from now. I want to thank all of you that have come to welcome me. Thank you so much. I would like to thank everyone in their own capacities. I'm so blessed and I'm so happy. Daphne, I'll have another day for mentioning names, but thank you so much, all of you, for turning up, for sparing your time. I cannot thank you enough. May the good Lord bless you so much. But I just want to say that, please, from today onwards, we are going to fight for political prisoners. We are going to make time for those people. We are going to move around the prisons. We are going to see that we have to fight for those people. Because if we do not fight for them, who else will? If they take you in prison and no one is coming up for you, no lawyer is there to, to say that, let me come and do the pro bono service. And in most cases, you don't even have the money. And you know what people want most are their families back to them, rent to the family. But the most important thing is to get the head of family out of prison, and then they come back and look after their families. That's why it's always important to bail out these people. We should not wait when it has happened. It has happened to us. It can happen to anyone. Of anyone. So let's all stand in solidarity with the political prisoners. Let's all stand in solidarity with the oppressed people. Thank you all. People power. Power, power. People power. Power, power. Freedom. 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 Honorable, you've talked about the constant love from the President and the First Lady, the calls and the advices during this sickness period. You can talk about it in English also. Okay. I would like to thank His Excellency the President, Robert Kyagulanyi Ssentamu, and Mami Babi Itungo Kyagulanyi. They were very much part and parcel of my airlifting process to go and get further treatment at Aga Khan Hospital. During my stay in the hospital, the President has been calling me constantly and counseling me and, praying for me together with Mama and, praying that I should be back on my feet. And they were telling me that please ensure that you get all the necessary treatment so that you come back when you are fit and sound, the way you see me. So I'm fit, ready to go and move. That's the return of Honorable Shamim Marende, the woman MP of Kampala. The return of Honorable Shamim Marende from Kampala district. Finally, she has been welcomed by the supporters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.